Okay, all right. Ankwadiza kusema official ogamba otya kansubire nti no libulungi wekubanga we bulungi gwo gusozo kubira nga atotulaba nkusaba subscribing ku mukutu guno nyiga kapesa kakamyofu akaliko subscribe then onyige nakade tuberenga tukutuusaako byonna bewetaaga mu mawulire kakati onakolera emboozi gyendese ya muwala Sofinga walabe kuwenkuwadde omutwe ogwo tufunye emboozi y'omuwala ono emabega kaawo video yadde ya saturating ba celebrities banyine bagisharinga twalabako ku Shibanga sharinga twalabako ku Dizaru zina nga bagisharinga y'omwana yavayo nalumiriza maama wo kubeera nga badde amutunda mu basajja asobole okubanga afuna emmere omuwala ono wa myaka giringa 16 alina obuto bwa myezi 5 netamanyi na taata wa lubuto si lwakuba nti mwenzi ne lwakuba nti maama abaddamu abasajja ab'enjawulo tasobola kujjukira musajja ki yamufunisa lubuto obula alumiriza ndabasajja ku basajja babiri okuli omuzeeyi n'omuvubuka kwandibanga kwekuli nanyini lubuto kale tusinkanye Sophie tumusanze mu bitundu by'omu kibira zone B ku ofisi ya chairman weyo nabako byatugamba natunyumiza emboozi emu ku mboozi mu maziga agenjawulo atunyumiriza emboozi tukwese face y'omwana ono solo kubanga tu protecting future ye n'ekitiibwa kye ng'omukyala sokola bemboozi eyo tetujja kuba tukomawo mbere nga atembavulira emboozi eno yaggwerawa omwana ono yanayambibwa osokuba ngomperezo baka ngoyita ku namba eyo ya WhatsApp jola ku screen laba sokola be story ngabweri then tugenda banga tukomawo nenda naye mu kibuga nangamba nti agala kuntwala mu kibuga ntani kokola ky'okusoma nenzija mu kibuga kyalo wali tosoma nali nsoma nenzija mu kibuga na abula kye yakola ye yatandika n'entandikolera omwana we muto wange nga kwembeera naye nga si kyasoma paka we nagenda ne ngamba ku taata namulopayo ku poliisi ekibuye awo n'atandika okubeera nga mpeerera taata omuto wange nga yampeerera nembeerawo nga nsoma nentuula P5 P6 kati December wa P6 holiday mama natandika olaba nga takyafuna ssente natandika okuleeta waliwo omulenzi gwe yasooka ng'oleeta n'abeera naye waka ng'amukyaza bali ebyokulya buli kimu naye nze nga sinyumya nabo ng'era wajja nfuluma nimbaleka nga banyumya kati netandika okulaba nga mama mukaluubiriza nengenda nefuna omulimu ewaliwo omukyala gwe nali nkolera P6 2019 nekolera nefunayo ku ssente nga mukolera emirimu gyakanampa ssente nempeeza ssente nengula obutiti netandika olluka awo mama we yatandikira oleeta oyo omulenzi nakuŋŋanya nga ŋŋamba emala obbuluka obwo obutiiti agenda kunguliramu ebintu byentwala ku ssomero mu Kisulo netandika olluka ng'obutiiti ng'obumu abutunda katwe obumu mu kazinga kati obwasembayo n'abutwalira oyo omulenzi simanyi wabula kye baali bateeseza omulenzi yajja n'abukugulako mama n'abumutwalira ewakawe mu nnyumba owoyo omulenzi nze saaliko n'amutwalayo ne boogera n'amugamba ssente ajja zireeta ku Friday ate nga ku Friday mama abeera agenze kibuye kukola naye nga mu mbeera eno yawaka badde akuisanga ekyokubina ebyakunyumya omulenzi abadde akuisa atya mu mbeera nga yenyamaama era abadde ngawo nga nvuma ng'abazadde we babeera ng'akunenya ng'akugobaganya nakugobako feeka nti omubeere naye nga nkomawo ne mwetondera nga kiki ekireeta ekiba kyaba kikola anti kati nga buli wansi ndikogenda ewa dadi ndeeteyo ba ku ssente oba tata abeeko kyampa nga tata talina kyampa yadde n'olwataano kati nga ki ekimunyiiza
nenkomawo nga kyekimuyomba nga nkomawo nenetondera maama nansonyiwa nensigala naye nga abeera avuma anangira nga wanyina taata kati we yaguza omulenzi obutiiti nagenda yenkeera naŋŋamba omulenzi agenda leeta obutiiti kuba yali neiba waffe agenda leeta sente z'obutiiti nange nesigala ewaka awo omulenzi najja nakonkona nze nga manyi aleese sente nenzigulawo nayingira nemubuuza ate kyekikuyingiza mama yagambye ogenda kumpa sente nanfoosinga nankozesa namaliriza nagenda abula natya mama saamugamba John simanyi linnya ddala ye olwamala nze nafuluma nagenda nensigalawo nga ndi munakwavu nga ntidde nedda nagenda nensigalawo ewaka mama siina kyenamugamba era we yajja nambuuza omulenzi yaleese sente konze nedda tanabazireeta nambuuza yazeeko wano konze nedda nebiggwa mama natandika nga omuyombesa nga mugamba lwaki alwisaayo sente simanyi gumu mama yali nga agendayo ewoosa basente oli omulala omuzeeyi omuzeeyi lwali lunaku lumu nga nsiibawo ne maama kati maama nagenda natambula nankomawo ng'obudde bugenze simanyi kyali kimuyombesezza kyeyali abadde natandika okunyombesa nanfulumya wabweru naŋŋamba ate genda osule ewooli omuzeeyi kiro ssaawa 3 genda osule ewooli omuzeeyi oba togenda nsula wa muzeeyi noonye walala gy'ogenda okubeera yabadde nga asula ku muzigo ogusembayo eri ku nnyumba ze tusulako yali ngajje ng'aleeta ebyokulya ng'awa maama byennyanja ng'amuwa ne ssente nangoba ebweru nali siina kyakkola ate wa muzeeyi waali waggule ne mugamba maama angobye nensaba sulako wano nkoleki enkeera ngenoonye gye ŋŋenda kuba maama ngambye tayagala kundabako ani maama yaŋŋamba naggalawo nenyingira ewa muzeeyi nendeebaka ekiro muzeeyi nanzuukusa nenzuukuka nemubuuza ki ng'asirise ze nenzirawo nenneebaka natandika okunkwatirira neŋŋuma nensirika nankozesa by force maama nenkimugambako naŋŋamba togeza nga n'okigamba omuntu omulala era we yaddayo ekibuye n'agula obuto n'agamba oli kyogera nensirika siina gwe nakigamba mpaka nkigambye taata bwe kityo ekyali twava ku ssomero nkisulo wetwakizuula
we batugamba tuddeyo ewaka nga obulwadde bwa korona butandise. Kati mu bbanga eryo omuzeeyi ono bwe yajjira n'omuvubuka oli bwe yajjira ebbanga eryo ddene wakati awo si ddene wayitawo nga obbanga gwali mwezi gwegumu kuba yali Desemba. kati toyinza kumanya lubuto olwani bombi. Mama we wakimanya nti ali lubuto yakola ati yagamba kukola ati yakuba magezi Yajja ku polisi n'aloopa oyo omulenzi ne bamukwata ne bamusiba kuba ye yakkiriza ne bamusiba. taata siyaze ekyokubiri maama ye bwe wamubuulira abasajja bano bye baakola yagendako nayogerako n'omuzeeyi. Muzeeyi bwe nakimugamba ekyo n'ansuubiza okunzita ye yasigala akolegana ne muzeeyi. Maama wo bano abasajja muzeeyi abadde aliokulisa ebirungi emaka Omulundi gwali gumu. n'omuvubuka omulundi gumu nga maama yakusimbiseeyo nakusuubiza okuwa obutanga obudde. kituufu nti maama wo ne ku myaka emito era yalinga akufunira abasajja. Ku myaka emito nze sinze nali ntegeera ennyo ekiri awo nga nze buli kintu nkiraba bulabi naye kyenjijukira alinako eyo waliyo essabo gye yandeka omusajja n'ankozesa kwe kudduka ne ŋŋenda ekibuye gye nasanga taata Jamiru taata wange omuto n'antwala ewuwe. Maama oyo n'akimanya mukyala wa taata omuto n'akimanya ne banzijanjaba ne batandika okumpeerera ne baaba. olina emyaka 8 kaakati taata ono taata wo ddala owulira ng'oyagala okubeera naye oba toyagala? Ne wemba saagala era ye ayagala mbeere wendi ayagala mbeere naye. nga bw'obeera naye obeera seefu nga ye taata nga bw'omutunuulira bw'ali? Nsobola. Taata alina buzibu ki? Taata talina buzibu nnyo just kozesa drugs zokka naye nga talina buzibu. Akufaako nga ye endabirira alina obusobozi okulabirira? Talina busobozi. Talina busobozi. Kuba njogeddeko ne maama oli mukazi wa taata, maama n'agamba nti wamugamba weekyawa toyagala muntu yenna weekyawa olwa bino bikutuuseeko. Ni maama omuto aze ne taata nekimugamba kiri okay kituufu okwekyawa it's okay naye kaakati tolaba nti bw'onoobeera yatujja kwekyawa nnyo nti kati onoobeera mu mbeera ki nga osigadde ne maama oyo ne taata? yoli maama siyanzaala nkimanyi. Taata yenna ndisobodde okukola omuviira neŋŋenda naye sisobola genda ate wantu walala nga ye tayagadde kuba kati gwensigazaawo. maama mukyalina enkolagana naye maama akuzaala? Nze maama wange simwagalangako bukyanga mbaawo. oba ebintu byezeekola Lwaki? alina embeera embi ze yeeyisaamu. Nga ki? Ze embeera ze yeeyisaamu zinswaza. Ebyokuleetera abasajja? naye yennyini okuleeta abasajja mu nnyumba abadde nga abaleeta ng'obalaba Abaleeta basula mu nnyumba nga muwala. Olowooza ekyokuba nti maama abadde aleeta abasajja kikimu ku kyamutondewaliza nawe akufunira balo? kirabika. Ku budde buno singa amateeka gaba gakugambye olondewo oba woyinza okusigala okubeera wonoofunira emirembe wakati wa maama ne taata osobola kubeera nawe oba wa woyinza okuwulirira emirembe?
wakati wa mama ne taata nsobola okubeera ne taata naye nti nkugambye sisobola kwesalirawo kuba nnyinza osalawo ne ŋŋamba ŋŋende eri taata nanvaawo Omutima gwo kiki oyagala kati gwenga gwe nandiyagadde obeera n'omuntu asobola okumpa obuyambi nga taata amaze kukkiriza ekyensonga y'okuba nti bakizudde oli lubuto bo bakugamba ki baani bazadde taata yekka yaliwo kuba maama kati taliwo taata ye waali kale ebiseera ebimu ngubya kuba nze bwe kyanga akimanya tanvumangako yadde okunnangira kuba ye yakimanya nti ensonga za maama kuba yamumanya embeera ze kuva dda nze yali tayinza kunnenya kuba yali amanya embeera za maama nti kyekyanviirako ofuna obuzibu olubuto luli mu bbanga ki myezi 5 Desemba kiba myezi 5 ati wali anyedde ku ddagala wali ogenzeko mu ddwaliro lyonna nedda togendangako mu ddwaliro okukolerako bwekyanga ofuna olubuto wali ogenzeko okufuna obujjanjabi lwe nakoma okugendako mu ddwaliro we nagenda okunkebera ku poliisi okalokala ogenze juzi wano emabegako okuva maama lwe yakimayo takutwalangako mu ddwaliro ati gwewulira okyobulamu mbeerawo nga buli tewali kyeneewulira tolwayo toyisibwa bubi nedda singa kuba emyaka gyolina tonatuuka kuzaala tonatuuka myaka gizaala bwe bakuwasa egifunye okuga nti olubuto osobola okikkiriza nsobola senga kiba kivudde mu mateeka oba omwana wo omwagala oyagala mwana saawa sinatuuka kwagala mwana kinakubeerera kitya okuba n'olubuto nga tomanyi taata walongo njaguma wakati esaawa eno tekimanyi taata wa mwana mutuufu kuba kati esaawa eno tetumanyi taata wa mwana mutuufu njaguma wenabakebera nga azaalidde bakyala abamu abatera okufuna olubuto bafuna obuzibu olina obuzibu bwotera osisinkana kufuna like kulwala bale babiki nedda amateeka oyagala gatuyambeki wakati esaawa zino tuli mu prosesi y'amateeka oyagala gatuyambe biki amateeka nze kye nandiyagadde gannyambeko gogerezeganye ne taata akkirize mbeereko we ŋŋenda kuba nze ndaba we mbeera naye mumalako emirembe otya muswaza mu banne gy'abeera owulira nga towulira bulungi ng'oli naye kuba oba omuswaza mikwano gye bajjajjawe waka bw'otambula naye abo b'obeera b'osanga baba bakulaba bubi ku kyalo nga bakwogerako ekyalo kyo tayagala kubeerako tatawaali okuba ng'oswala olinayo omuntu gwosuubira bwali agadde okubeera naye atali taata yali badde anyoga jjajja wange kuba osobola okusaba amateeka nagabeera nga gakukkiriza ewajjajja yesobola okubeerayo bulungi obuyambi ne butusanga agadde okuwa obuyambi ntubuleeta ewajjajja
waliwo kyenjagala okubuuzamu ekirala katono mu kusoma kwe wali okomye mu kibiina ki nabadde ngenda tutuula kya 7 guno omwaka singa opportunity endala ekomawo nga waliwo asobola okuweerera oli mwetegefu okuddayo okusoma ye kyenjagala omusaba singa mba nsobodde okufuna omuntu asobola okunyambako mu kweyongerayo okusoma nsobola okweyongerayo osome owulira ng'otya okusoma okyagala oddeyo osome obona bwomaze okusoma omaze okusoma iye baabazadde boogera kitu kyolubuto tewali kyeboogerako maama asirisa lubaana abasajja bano ababiri be baakutte bo bakkiriza nti bombi bananyini lubuto kuba baaliko bonna muzeeyi yakkiriza newakkiriza newatakkiriza kyekituufu n'omuvubuka omulala muzeeyi yani amadde manyiko lya muzeeyi Fred naye ddala sibimanyi omuvubuka oliyo omuto bwoba omutunuulire olowooza ayinza kuba myaka ndomeka ayinza okubeera mu myaka 20 oba 19 kati muli oba okuze kikyoyagala okuba ng'oli byonna biwedde osoma kirooto kikyolimu kuva buto bwange kye nalinga njagala osomerera bwalooya ekaleyo edduuniyo gy'olina era bw'obuze okusoma osobola kukola mateeka iye lwaki nze muli mutima gwange gwe njagala ate ngasobola kakali nomunange tukyagenda maaso n'emboozi eyo tuba tukyagenda maaso omwana oyo omukulu n'ava mu ofiisi eri gye nakutegeezezza eya chairman n'atugamba nti chairman abadde amwagala kyetaffe kye twakkiriza era omwana ne tumuta agenda alabe chairman wabula kye tutamanya nti mu ofiisi ya chairman ate mwali wazzeeyo abakungu ng'abakungu bano batutegeeza nti balina ekibiina kye bali bavaamu ekyo wannakyewa era nga baali bagamba nti oluvannyuma lw'okuwulira emboozi eno bali baagala kuadoptinga mwana ono babeere nga bamuyamba wabula ekyatubuzaabuzaamu kubanga ekyo nakyo kyandibadde kirungi mu ofiisi y'emulede mwalimu maama omuto ow'omwana ono nga naye already ali mu kusaba custody ya mwana ono kubanga ye yali agamba nti omwana ono akuze naye amumanyi alowooza nti asobola okubeera naye mu ofiisi yemu era mwalimu already n'ensonga y'omukyalo oyo gwolabye ali mu bimyufu kuba omukyalo oyo yatambuza emboozi y'omwana ono era n'amutuukirira n'abeerako naye era yali naye yali naye ammiddwa custody naye nga ekyewuunyisa ekiriwo nti ate lwaki bano abapya abaali bakajja ate lwaki bali babawadde custody mangu nnyo okusinga ku bali ababaddewo ebintu ebyo byonna tugenda bbanga tubibatuusaako mu mboozi yaffe ey'okubiri tulina n'abakyala nga tunnyonnyola lwaki basoosowaza ekitongole okusinga ab'eŋŋanda n'abantu abadde baprovinze nti bayinza okuba nga bategeera omwana ono okusinga ekitongole kiri tugenda paka tunoonyaako ku b'eŋŋanda maama w'omuto tumulina agenda kuba nga naye atubuulira ensonga zino wabwe zigenda okuba nga zikoma paka n'emboozi eno gy'enaabanga eggwera tugenda panga tugenda zozaako nga tubatuusaako tovaako sema official subscribinga ekyo ekitundu ekisoose ekya Sophie alindirira ekitundu ekyokubiri bye